Singa omulala nga naye ajja bannaye bino ebintu nga ngamba musumba njagala kunsabira obwa singa mbukooye ne mugamba tofaayo jangu olunaku olw'enkya ngenda nange sula mu kusaba tusabe Mukama aleete omwami. Kati munnange ekiro ng'asula mu kusaba olw'enkeera ng'ajja nalina omukyala gwe ndi mu kumaliriza. Kati omukyala ono n'ajja wabweru wa ofiisi wali n'afuna essimu obaani yali amukubidde n'awemula gundi gwe va ku simu yange tolina yo nza kuzaala olinga kino. Ne ngamba kansooke mmaliriza ono ne mmaliriza mukyala n'ayingira musumba nzize tusabire obufumbo nga bwe waŋŋambye eggulo. Ne mugamba nnyabo wange nga nkuulidde n'obusungu bungi ku ssimu musumba walubadde wazinzigyeko. Ne mugamba nnyabo wange naye lwaki tetusooka ne tusabira obusungu oba obugende. Musumba naawe naatera ozinzijako kati. Ne mugamba obusungu bugende nanga musumba nze kagenda ofumbirwa alina obusungu abakyala abafumbo gye bali bonna balina obusungu gundi nze nsabira ebyandeese birala. Musumba waye emu evuddeko lwaki baziyita waye? Ne mugamba ne ngamba sigenda kulinda kujjako zonna ne mugamba sembera tusabye mwana wattu ne tusabira omwami Mukama leeta omwami era n'avaawo nga waye ezeeko. Myezi nga 6 n'ankubira musumba boyi namufunye embaga etuuse era embaga n'ebaawo. Embaga yali wali ku Serena Hotel bandiise emmere gye sitalyangako weekends neba naye tukole ku mitima biri nga nkubira nga ngamba musumba jangu ondabeko. Ne mugamba ate gwe ali mu hanemuunu n'akulabira mu hanemuunu nanga musumba siri mu hanemuunu ndi mukomera. Ne mugamba ate mukomere okolayo ki nangamba jangu nja bikunyumiza eno mwana wattu ne ŋŋenda balumpe bulungi nga bwe ŋŋenda olukuwa. Emitima gitawanyiza abantu kankubule. Olwatuuka mukomera ne mugamba nnyabo wange tandika nangamba musumba hanemuunu ng'etandika bebi afuuka bebi. Kati lwali lumu nga bali wali bali mu kufumba ali mu kuwaata katungulu na nyaanya tuli ffenna ng'omusajja naye ali awo. Kati omusajja otulo ne tumuluma n'agenda neyeebaka n'aleka wali essimu. Kati essimu ng'evuga ono tayagala gikwata naga maama ono akubye nnyo kirabika emergency n'agikwata. Yagali akagikwata bw'ati ali omwami wange oli otya ojja ddi okundaba ndi eno okumiisinga. Yali asalasala butungulu na nyaanya. Kansooke nkubuuze akambe kalungi akambe kabi? Kalungi oba kabi? Ffenna tugudde. Akambe si kalungi akambe si kabi kisinzira mutima kyo gukakutte. Tuli ffenna. Kati omukyalo ono ng'akyawaata ng'avulidde essimu yajjako bujja n'alabira ddala nga kano akambe kayina emirimu emirala gye kasobola okukola. N'akanaazaako bulungi n'agenda omwami abimunnyonnyole. Yasanga omwami yakazuukuka. Bebi wange jangu hanemuuni ogiwulira. Mukyala teyagaana kujja ng'ajja. Omukyala yafumita omusajja paka bwe yamutta. Tutegeera ebintu ebyo. Ate ekyasinga okunnuma omusirikale yali akola ku musango guno yakubira omukyala ono yakubira ku simu y'omusajja n'amugamba mukyala gwe wakoze bubi nnyo wassiza omusajja. N'agamba bannange munnange munsaasire nabadde nkubira mwami wange naye kano akanamba akasembayo ka 5 nataddewo 4. Kati nange bwe nakubye n'atanziramu nga nze manya nsiriikiridde nange kwe kumulaga laavu nga tamanya ali mukuttisa musajja w'abandi. Abange kiki ekyaleetera famire eyo okusaanawo? Omutima mulwadde. Mukama waffe yeebaze. Waliwo abakyala bali wano eno nga Mukama ataasa babboyi we obutafa. Era nga tusaba mugambe Mukama nkwebaza kubanga sirina boyi kubanga nandimaliriza mukomera. Oli wano Mukama akutaasa kukomera gw'olaba boyi. Wakuwera boyi we agenda kunyizaako ogwo
olyoko agamba boyi wange sigenda fiirwa boyi wange jangu eno mwana wattu ng'okulukusa myaka mukama singa agamba ogira obeeraawo ng'alaba omutima gwo guganya okola gutya naye leero emitima gyaffe gigenda tereera mu linnya erya Yesu. Kubira Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Oli wano oli singa oyagala mukama akwe mwami wandibadde osooka tereeza mutima. Omanyi nali ngenda mu service emutundu awo nva mu ofiisi ntambudde very smart nendaba abakyala baali mu kagurupu basatu nga bali awo mu tenti awo nga basaba mukama omwami mukama omwami nga njagala nnyo abasaba ne mbayitako bambi ne ngamba mukama ddamu essaala zaabwe bambi. Kati nali ngenda yingira mu kyaki ne mpulira nga essaala ekyuse ne ngamba naye bannaye ate lwaki essaala ekyuse nga basaala bagyonoonye ng'omukyala omu ekyo essaala agikyusizza mukama henule wange mukama mwambalanga essaati muyingiramu mwesonsekamu mubuliramu tebagenda kunzijayo mukama mwesonsekamu. Mu kifo ky'okukyusa omutima henule akwagale omwesonsekamu bwezo ate mwesonsekemu mpola tugenda kusikayo. Olimedde okukyusa omutima kati weesonseka mu basajja b'abaana tinkuyingiramu nkwesonsekamu nkwambalanga essaati. Bwani gwoyambalanga essaati? Omutima gwa Katonda omulungi mukama gwayagala okuteekamu bwagukuteekamu booyi agenda okujja akulemereko buli kiseera kubira amasimu. Lwaki? Oyina omutima gwayagala. Kubira Yesu waffe engalo ez'amaanyi naawe. N'ebyo byoweesoseka mu bantu ebyo sibitegeera sikulimba. Ndowooza bannange mulabye bulungi nnyo engeri gy'osobola okufa within a blink of an eye nga wagenze dda nga wajjedde omuntu mu bulamu bw'ensi eno no mu bintu ebitali makulu. Kati tunuulira omukyalo ono bw'ate bwe yajja bbaawe mu bulamu bw'ensi eno ng'alowooza nti bbaawe alina omukyalo malala, kumbe oli yamisingamu nnamba n'ateekawo eyali enkyamu. Ebintu bino bigaana ebitukawo ne tulowooza nti oba tebiriyo naye nga mukwano gwange gyebiri wano nno wonna busungu bwetoloolawo. Yes, kubanga teyafuga mutima gwe teyalowooza ye ekyamugira mu bwongo kyeyakola. Pastor Daniel Mugerwa bw'atyo bwe bubaka bwatuleetera nate olunaku olwaleero era nga kansubire obunyumiddwa nawoyiganamu si kunyumirwa kwokka wabula onyumirwa ate nga bw'oyiga. Kkiriza nno nkusiibulire wano nkwagaliza omwaka omupya oba omujja ogw'emirembe. Temwerabira tugenda kulonda badde yamwekuume tusabire ensi yaffe tubeere nga nate tumalako.